Abalimi betutuuseemu mu ggombolola okuli Namayumba ne Masuuli tabategeezezza nga bwe baweddemu essuubi ery'okulimu emmwanyi kubanga bazze nga bakubirizibwa okuzirima okusobola okwongera ku nnyingiza yaabwe. Kyokka kyewuunyisa okuba nti mu kiseera ebbeeyi mwe yeeyongeredde ate musigansimbi owa VINCI Coffee Company mwaziyingiriddemu. Lwaki mututeekako omuntu nti omu yalina okugula ebintu effe tulime emmwanyi erimika omala emyaka 5 ng'otandika kunojjolako bunojjozi tegenda wantu watono emmwanyi egenda ku sikeero nnene n'omuntu okwerekereza n'avaayo n'alima emmwanyi alina muteekako amateeka. Tukyafunye okweraliikirira ekirungi mu byonna ekigenda okuvaamu tetunnakitegeera. Muwada Namwanja ssentebe wa NRM Masuuli Tanga mulimi wa mmwanyi ategeezezza nti gavumenti ezessa amaanyi mangi ne ssente nga bwe bagulira abantu endokwa okwongera okusimba emmwanyi. Kyokka kikwasa ennaku gavumenti okukola endagaano ne musigansimbi ng'azirinamu omukono munene. Era okusiga bali busiga pakadi oba nga mutuuse naffe abaana bammwe okubali ne mutandika okutulyako emmere ate ffe nga mumanyi nti tuli baana bammwe kubanga naffe omumwanyi kutuyimiridde ate mugamba nti mu bijjeko kati. Asabye abakulembeze bajja ebyobufuzi mu mmwanyi wabula batunuulira omuntu wa bulijjo ku ngeri gy'agenda okubonaabona. Lwaki bagala okutunyigiriza? Lwaki bagala okutusindiikiriza? Kubanga kino kya byabufuzi tekiri mu kintu kirala kyonna. Mwanja ategeezezza nti okuva gavumenti lwe yakkiriza abantu okwenoonyeza abaguzi abalimi babadde bafunamu ekimala kubanga ebbeeyi y'emmwanyi nnungi olw'ensonga nti omulimi aguze oyo amuwadde ssente ezisaanidde. Ate kimwajjawo ate kati kyemukomyawo kubanga emmwanyi buli omu abadde yeenoonyeza akatale ne competition ebeerawo. Bwabeerawo competition omulimi ono afunamu n'agamba nteeka nfunemu ssente zange kangende gundi yagula ebbeeyi ennungi gundi yagula ebbeeyi. Tunula ebiro bityo byatuuka ne ku vanira nti ntaddewo omuntu agenda kutwala vanira ekyavaamu n'agwa. Nenze nkugambye nti bino bya bufuzi. Lady Jemba omwami wa Kabaka era nga yakulira ekibiina ky'abalimi b'emmwanyi mu ggombolola y'e Namayumba alaze obwennyamivu ng'abantu bwe bagenda okutandika okukusa emmwanyi nga banoonya gye bazitunda. Balala wabawuliranga baga nti bagundi babasanze basekula emmwanyi mu binu bazitwala Kenya. So ng'ate tubadde tugitunda butereevu omuntu ajja ne minzaani n'apima n'akuwa ssente zo n'atambula n'agenda. Oba mulina kibiina kyammwe kya bwegassi ne mukuŋŋaanya emmwanyi yammwe ne mutunda. Kale kati tulina obweraliikirivu. Yemba ategeezezza nti Katikkiro akoze omulimu munene okusomesa abantu okwettanira okulimu emmwanyi ate kyandibadde bwe kityo. Kati nga wano waffe tulina Namayumba Coffee Farmers Association. Tuli mu kusomesa abantu omutindo, tubasomesa okugirima, tubasomesa ogirabirira nga tumanyi tugenda okutuuka ku kukungula tweyagale. Ate bw'otandika okuwulira ebigambo ebikukanga ebikweraliikiriza n'ogamba bannaye tulagawa. Okisinzaayo omugagga wange wagula kasi okusobola okugula enkalu oba embisi. Zibadde nkifunamu ngaazi. Kyokka ye ssaabawolereza wa gavumenti ku Lwokutaano ng'ali mu Paalamenti yategeeza nti endagaano eno tagirabamu buzibu. Endagaano is properly signed because the agreement doesn't tell anyone that you must sell the product to this one. The price that is supposed to be sold on a product is competitive. William Mutyaba yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.